Amyuka ssente wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kiyunga agenze ekyote ne bivumba akafubo n'abakulembeze nga beteekera akamyufu. Wano ssente wa disitulikiti aliko Patrick Kintusekula alangirira nga bwavudde mu kalulu k'akamyufu kabaddemu. N'olwensonga enjala kutegeeza buli bonna nze Kintu Kisekulo nawummudde. Kisekulo mu kalulu abadde avugana ne Peter Saasira kw'ossa ne Haji Moses Lubega Kiwalyanga ategeeza nti omwaka ogujja agenda kunoonyeza bannakibiina abanabira ku ttebendera akalulu. Nsigaddewo okuwanirira abanaawangula okukwata bendera okubawanguza. Munseke n'abadde avuga minisita wa microfinance Hajjaluna Kintu Kasolo ku ssaza ery'Ekyotera nga yalowooza Kyabago akabadde ak'enkya bw'atyo n'alekera minisita Kasolo ekintu esanyidde bannakibiina. Honorable Kasolo mu kitiibwa ekingi ssebo nkusaba tukwatire bendera. Minisita Kasolo asanyukidde enteekateeka eno. Era nja kukakasa mu lujjudde titulina kusigala nga tuli bamukwano. Ku lwa Alhaji Gongo naye asanyukidde ebituukiddwako n'agamba nti okutabwana kisinga obukolo. Weebadde ddala omulimu gotulaze ekintu tukusaba olwane n'amaanyi nnyo obeere ng'olimu osobola okukuŋŋaanya abantu abangi ne babeera nga bonna badda mabegawo muvumenti ebangule bendera yaffe nebekufuulika mu ttaka. Alhaji Gongo oluvuddeyo n'agenda e Bukomansimbi ng'eno ebifo ebiriko enkalu kye ky'omubaka omukyala ekivuganyizibwako Ruth Katushabe ne Aisha Nalujja kw'ossa ekya Bukomansimbi South ekivuganyizibwako Bashiru Simakula ne Siriya Nasolo. Kigunga asuze okwategeeza nga bali abendeemu nabo kiti balina nsonga ebawukanya olw'ebifo. Bwemba abanyiivu naffe tuli baki naye obunyiivu bunaatuukawa kiva nga tukole omusingi omupya. Kati omusingi omupya gwendiko kugamba bantu bwebanga buli ba movement kamwagala kukolera bantu kakati mwesimbyewo abantu 6 mulaba mwenna munaabeera mulwanira kyokwemalamu amaanyi. Wano Nasolo asise wakati mu kulusa amaziga n'ategeeza nga bavudde mu lukano n'asaba abawagizi be okumusonyiwa. Nasolo Syria sazeewo eddembe. Saba kunsonyiwa abawagizi bange bwebanga kyendeese sikye mbadde musuubira nange sikisazeewo nga sibalowoozezzaako. Ssente wa Bukomansimbi Shafiq Mwanje ase bannakibiina tuva ku mulamwa balwadde bannakibiina abanabira wanduddwako eddoso. Ebintu gyebiri naye ababino nayo tibaliiwo abasobola bino nayo tubamanyi. Mu ngeri omu kwavuganya Egomba East Masitula n'abaana Kibuli n'ategeeza nga bwayinza okuva mu kuvaayo ku ssaawa esembe nga yekwasa emivuyo. Era kyemuva mulaba ti abantu bava mu fulaaga nga bagimaze ogifuna ne ssente akali ne kabalema kuba gali gabamaanyi g'abantu gabaga bokisi. Olweyo waliwo abantu bange abatiisiddwa abatali rede kugenda mu layini enkya. Bw'abadde asinkanye Bagintebe Sambwe ng'ali ne bba Frank Serubiri era nga yakola ng'omuyambi w'omubaka gavumenti Egomba yeekokodde effujjo ly'agamba likolebwa ku nkambi y'omuli okubakuba n'okubasiba. Naye olwaleero abantu baffe oba abawagizi bange balina okutiisibwatiisibwa ate tesiri rede nze kusaddaaka bantu kubanga kino si kyekisembayo kubanga si rede genda mu lutalo olw'emmundu n'emiggo. Ono yemuluguliza kwakulira ebyokulondesa Egomba Geoffrey Kimbo olw'okukutana ne mukambi ya munnaabwe bwe bavuganya. Lwenjogerera baregistrars bonna bayitiddwa era mu kitundu ekyavaamu akavuyo n'abamu abakyali ku bitanda bayitiddwa engoma nnene era nga kubamu ababasisinkanye n'omubaka avuganya n'emwali. Kati where are we going? Mukalu Nakibula avuganya ne Dr. Harris Kirumira Sengo mutabani wa Kalole Sengo yali ku mubaka akikirira ekitundu ekyo mu palamenti. So bakakibuka ebyokulonda nga kakyali ku sayidi ey'omuntu ne katabeera ku sayidi ya kibiina okulonda tulowooza tikusobola kugenda mu maaso okujjako ebyo nga bikoleddwako. Ekiba watuukiddwa ku simu yeewunyiza emwogeddwako. Kakati baga nti twekubidde ekitegeera era ekirala kyayogerako ye yali joint campaign eyali engoma nnene
naye twalina guideline nga zitugamba to look for a public place okwekubira tegeera era ekyo kiri mu nsonga zenga ye omuntu bwana waisi basize bulindala okulaba nga beta mu kulonda omwogezi wa NRM Stephen Kata ategeeza nga bamaze okuteekateeka abantu abagenda okulondesa wenjagala okukowoolera banna movement bannange mu bitundu byonna egenda okubeera okulonda okufaayo ennyo okukuuma emirembe okuyambako kwabo abaana abagenda tuyambako okulondesa n'obutateekawo fujjo nga bwe kijja kirabika mu bitundu ebimu. Kalulu kaffe bassebo ne bannyabo abandaba kagenda kuba kakusimba mu mugongo ku buli kyalo.